Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, ni mganda ngogamba otya? Ndi bulungi nnyo ogamba otya eyo? Mpola mpola tulina oku. Yo. Obadde okyatugamba nti abantu bakulaze omukwano mungi. Yes. Abana Uganda. Buyimba bwabanyumira nnyo nakati bakyabuyimba. Verse to verse, chorus to verse. It's very nice. Wagenda n'ogenda mu musical breaking abantu bakyakwetaaga ng'okyalina bakyalina ennyonta yo. Nagenda kuyiiya teyali break. Njiya mbeerayo mu studio ewange nenjiya music. So music ajja kujja omulala. So music gyali. Omuntu bagamba nti wagenda musical break aba mukyamu. Ayinza okuba nga si mukyamu naye nga lwakuba olw'ensonga nti tebalaba yalinda luyimba. Akitegeera. Naye oluyimba olwo we lutuukira lulina okuba nga lulina gye luva. Gye lulina okuyiyizibwa oluyimba okuggwa obulungi. So omuntu wayogera ka break, that's fine with me. Naye nga mbeera ndi mu kuyiiya music. Omwaka nga tumaliriza challenge zibadde nnyingi nnyo. Omwate n'ebirungi. Challenge zizosiza okusanga. Challenge zaffe zibadde mostly COVID as well. Mirimu gyabadde bantu badde tebakyakola, buli kimu bakiggala. But the good thing is that at the end of the year we can have something like this. So big up to yourself, baby. Yes, it's massive what you've done. It's really nice. Nabalabo nabakoze concerts this year, so it's a proof that solo chikola nembanga mbera ebadde sinungi bulungi. So we thank God. It's really nice. Tukyali balamu, alhamdulillah. Mwayimbiranga ebyo ebiseera abantu baali babaweereza nnyo babawa amatu ennaku zino abaana music gwe bayimba naye abantu abamu naddala aba music critique bamubuusabuusa ng'olaba otya naddala ku baana abatina music simanyi bwenyinza kugamba kuba olw'ensonga nti era wali abamwagala eyinza okuba nga percentage CM naye era waliyo era abamuwuliriza ogenda mu kidongo ne walukuba abantu ne bakyamuka naye difference eriwo nti oluusi tezitera kulwawo ya difference naye kirala nti internet eno erese it has brought everything to people. Erese abantu internet ine engeri gyereeteddemu abantu ebintu ku mmeeza olinga akayimba osooka n'okanoonya n'okawuliriza oba okaagadde n'olyoka okasasula naye kati oba okyali ku ssimu ng'akako kazze naye kapya tokamanyi nako. So internet tuleetedde tulina okukkiriza yaleeta ebirungi n'ebibi. So that's one of the things. Some bad music, you could say. Some bad music, yeah. Bwe tutunuulira naddala ku bantu betwandise abayimbi betwandise nga balegendi abaakuba music. Sweet Kid, Juliana, omukulu Jamal, mwenna mulayika mukomye mu music. Mwenna mwali mwasirika kiki kibazidde tekyakola kiki? Saasirika nga nagambye nze mbeera njiiya obutaba mu audience bantu ate kirala nze nyimbira abantu bantu ngenda ne bayimbirako ku shows mbaga biki nyimba mbeera busy lwakuba siri nti oba ngende nti ndategese ekivulu here and there but nyimbira abantu. So nengo oyimba nnyo ku mukwano gwakola ki ate gwandibadde gwankola kigolaba gambo lingine bakola egwe ma special inga mukwano love is something unique and special. Gwe tobeerangako mu mukwano mulabe waatunula muteeke ate kitegeeza nti oba oyimba oba omukwano toli mu mukwano oba oli mu mukwano eri message. Okimanyi nti bw'oyimba ku mukwano ekintu kyonna ky'oyimbyeko waliwo gwe kikwatako. Bw'oyimba ku gamboling okimanyi nti bw'oyimba ku gamboling waliwo tebabimanyi tebibakwatako. So me I sing stuff which has to connect with all people. Ndozo otegedde. Okusinziira ku bayimbi abasinga okuyimba omukwano nga bali ya mu voice bo baali bamenywako omutima. Yes, of course. Ateri mutu. Olabe. Yes, of course. Chichotegeeza, chicholiko muganda. It happens once you are above 18, it's much likely to catch you even off guard. So Osanga bana, some of them they are not heartbroken. They're still probably young. But it happens. And then nowadays it's worse. It can happen even at 16, 17. People get heartbroken. Yes, that's the way life we go in. Mashallah. Babuzizako bana. Mashallah ebaga ejja kujja. Nga tumaliriza abayimbi baabo omwaka tuweeyo nga 5 abakoze obulungi. Sijja kulimba.